kimanyiddwa nti Allah tabaraka wa ta'ala okutuusa muno mu nsi yalina ekigendererwa. Ekigendererwa ekyo si kirala kya kumwesinza. Ebyo ebintu byonna byonna byetuwa ebiri mu dduniya byonna byonna yabissaawo biryoke bituyambe tube nga tumwesinza. Emmere gy'olya yagissaawo ofune amaanyi agamwesinza. Amazzi g'onywa, oxygen g'osika, na buli kyonna kyonna kye yakuwa teyabikuwa lwa kintu kirala lwa kumwesinza. Nga tetunnagenda ku musomo gwaffe butereevu kagusooke gutegeerekeke na kino. Ffenna abali wano ndowooza tuli basuubuzi oba twali tusuubuddeko, oba abakozi oba twali tukozeeko emirimu. Buli musuubuzi oba buli mukozi alina ekimutuma okugenda okukola omulimu ogwo. Bw'oba obabuuzizza byetooloolera mu nsonga ziringa 3. Omuntu agenda okukola ng'akyali muvubuka, obukadde bwe mu biseera bye eby'obukadde alyoke yeeyagale, sinakindi yeeyagale ng'era akyali muvubuka ne mu bukadde. Olwa ekigendererwa ekyo kimusigamu ekigambo kiyita okwagala omulimo ogwo gwakola, almahabba. Olw'okuba alina tageti ye nti njagala obukadde bwange bumbeerere bulungi, njagala embeera yange ereme kubeera ya bukaluubirivu, kimusigamu okwagala n'omulimo gwakola gwayagala gumutuuse ku mbeera eyo. Si bwe kiri? Nabwe kityo era omuntu oyo akola olw'okutya nti senga naaba sikoze ku nkomerero ya byonna byonna nzija kwejjusa, ndi wa kwejjusa senga naaba sikoze. Ebyo abigambo omubiri gwe naddala ku biseera obange by'okumakya nga bimugamba nti zuukuka genda eri omulimo, ng'omubiri gumugamba nti nkyayagala kwebaka, n'agubuulira message eno nti ntya senga oneebaka mu biseera eby'omu maaso obe nga obonaabona. Kati ne kibanga ekimutuma okugenda okukola n'agaana okubeera nga awa omubiri gwe kye gwagala wano lwa kutya nti senga anaaba takoze, oyagala toyagala, ajja kwejjusa, ajja kubeera mu buzibu. Bwe naava wano mu nsi obwana bwange bujja kugira ki? Kubonaabona. Bwe naaba nvudde mu nsi mukyala wange ajja kubonaabona, namuleka ntya mu muzigo. Nze abadde amukolerera okunoonya riziki, naye senga mumuleka nga simuzimbiddeyo kayumba, mukyala wattu mukazi wattu anajjawa ezisasula renti, abaana bange banajjawa ezibasomesa, mukyala wange anajjawa ezitwala abaana mu ssomero. Naabanga alina hatha alkhawf, okutya okwo. Bwe kumala okubaawo kumutuma automatic butereevu kugenda atandika okuba nga agira ki? Akola. Si nsonga buzibu oba mu bwangu, enkuba etonnye oba tetonnye, kasana kaaka oba butiti, byonna 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 abyerabira abiresa, n'abanga abisuula ebbali n'ayolekera kino olw'okubanga alina ekigendererwa nti ati ayagala okubeera obulungi ye mwennyini, ayagala abaana be babeere bulungi, ayagala mukyala we babeere bulungi, ate atya y'okubeera obubi ku nkomerero, n'abaana b'okubeera obubi, ne mukyala we oba bakyala be okubeera mu mbeera embi. Then bw'aba agenza okukola, si tteeka nti alina okufuna.
naye omuntu oyo mulowooza lwaki olwaleero yagenze n'akola n'atafuna ate era n'enkya n'addayo. Ekimutuma ekyo ng'ensonga ziri azissizaawo, alina arraja, alina essuubi, alina okusuubira nti olwaleero biba biganye, enkya nja kufuna. Olwajjo biba byaganye, olwaleero oba oli awo ngenda kugira ki kufuna. Ng'atandika okulaba example n'ebyokulabirako ebya banne abaali babaddeku mu mbeera ezo, ate ne bakola omulimu gwennyini ogwo, ne baba nga bafunye oluvannyuma lw'okubonaabona n'okulemererwa. Ekyo kitutwala tuddeyo ku kyaffe, egyo gy'emirimu bwe biba bwe bityo ku bya dduniya. Tugambye nti ekyatusisa kuno ku nsi kwesinzaani Allah tabaraka wa taala. Bwe tunaamwesinza mu bukakafu bw'okumwesinza tujja kufuna ebirungi gy'ali. Ajja twagala ate atusasule mu ssera. Bwe tubanga ekitutuuka ku kwesiima ewa Allah tabaraka wa taala kuli kutwagala, gwe kweyagala abaana bo beesiime, gwe mwennyini weesiime, ne bakyala bo beesiime, kukola kupatikana misana na kiro 24/7. Omuntu ne bwe kiba kyetaagisa tulo kutwerabirira ddala n'atuleka ku mirimu gino emirala egya dduniya atuleka. Kati bwe kityo mentality eyo enzikiriza eyo gy'olina gy'oba ositula budambalamba bukolokolo ogitwale ku kwesinzaani Allah tabaraka wa taala. Omulama gwaffe gugamba nti ebikolo okwesinza kwa Allah tabaraka wa taala okutuufu biri bimeka? Ebikolo ebyo biri bisatu. Bwe tunaaba tubimazeeyo walillahi alhamd. Bwe binaaba bitulemye olw'obutunda bw'obudde, Allah alisobozesa insha Allah olunaku olulala ne tubimalayo, yadde nga tali banze oba n'abeera omuntu omulala, basheehe bangi mbamanyi bagirina mu bujjuvu. Kyova olaba ffe tujjukiza bujjukiza. Eyabisomesa yavaawo dda, owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasomesa. Naye mulowooza emyaka gyakayitawo emeka? 1400 n'omusobyo egyakayitawo. Naye irimu eno buli lw'ogiwulira ogiraba nga mpya, kubanga eri ku mulamwa gwennyini omutuufu. Emisingi egiyimiriddeko okwesinza okutuufu kw'onoofunamu ewa Allah tabaraka wa taala, kubanga buli omu ayagala akolerera kufuna, kw'onoofunamu ewa Allah tabaraka wa taala giri esatu. Buli mirimu gwonna gw'okola, tuva kusaala wano, buli asadde ng'ebintu ebyo bisatu bituukiridde, weesuneko manya nti oli ku katuufu. Bagamba nti oli ku muzuuli ku njogera eriwo okusaaya kakati. Bw'olabanga waliyo ekibulamu ku ebyo ebisatu, then swala ya maghribi biseemu byonna bibeeremu. Ensonga ezo eza ibaada entuufu, emisingi esatu gye gino, yadde tunaaba tutujanjuluza gyonna kanjikuwe gyonna tulyoke twanjuluze gumu ku gumu. Omusingi ogusooka almahabba, jangu okusaala, jangu eri eswala, nga swala yeeviira ddala ku ntobo ey'okugyagala. Yagala omutonzi we, yagala Allah tabaraka wa taala. Yagala eswala eyo gy'oli kusaala. Awala bono yayagala Allah tabaraka wa taala, bwe baana bazinye ne bagamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, oba ku makya oba kiki, byonna byoliko ogenda bireka, kubanga akukoowodde. Omwagalwa yagize ki? Yali kukoowoola. Omwagalawo yaani? Ye Allah tabaraka wa taala. Kitegeere nti yakwagala nnyo. Ebiraga nti akwagala, bannasayansi bagamba nti amazzi agazaala omuntu, omusajja, enkwaso ye gy'asindika ebeeramu millions and millions ez'abantu. Naye miliyoni ezo mu lubuto zonna teziyinza kugenda kugyamu. Ebiseera ebisinga munnabaana mugendamu omuntu omu.
bwe baba basingaoko ne baba babiri abalala batambulira paka ne batuuka ku bataano eyo naye era ndowooza mulaba ebimala ne bivaamu. Kati gwe Allah tabaraka wataala okwagala ku bukadde n'obukadde obw'abantu n'agamba nti ono yaba agenda mu maama we mu kwesanyusa kuno kwe babaddemu n'ekitaawe, ono anaavaamu banaamuyita Omar, banaamuyita Haji Haruna mukyere. Allahu akbar, okyebalizangaani Allah tabaraka wataala. Era kabuka ku bubonero obulaga nti Allah agira ki? Akwagala. Ndowooza wano bwe tukyasalizaamu okusaaya kakati omuntu aba buba bukendevu bwa mpisa nawe buba butamanya omuntu okuyimirira ku magulu abiri akyassa omukka gwa Allah, alina ebiyungo bya Allah, alina amaaso Allah yagamuwa, matu, bwongo obukola bulungi, bwamala nadda wali mu ngeri y'okujeereza n'ogamba nti nze Allah tanjagala, oba Katonda namukola ki? Obuba kubula mpisa. Takwagala, mwavuganya ku ki naye? Tomanyi nga yakulonda mu bangi n'oba nga ozaalibwa n'obeera akaana akawere n'atakutuusaako buli kizibu kyonna kyonna, baakussanga eyo oluusi maama wo ng'alima ab'omu byalo n'akussa mu maaso oba emabega, emisota gyewalula, biki byonna byonna bisiga, ne kubulako yadde ekimu ekikukoona ng'ate kyalina obusobozi obwo, kikukoonerawo n'ofa. Empologoma enoonya beerya buli lunaku, naye neebanga okuva ku mwaka ku lunaku lw'olusooka paka kati gwe tennakulaba, naye ng'ate ekwagala. Byonna byonna biraga nti Allah tabaraka wataala yuhibbuka, akwagala. Bw'abanga yuhibbuka, bw'abanga yakwagala, kiba kitegeeza ki? Nti naawe gira ki? Mwagale. Mu kumwagala olina okukola ekyo. Lwaki? Yakutonda, akugambye nkwagala, nekyavaako nkwagala okukussaawo, lwakwagala onneesinze, si kirala, nkwagalako eki? Kunneesinza. Then fa alaika an tuhibba rabbak, okakatibwako okwagala omulezi wo Allah tabaraka wataala. Oyagale ibaada yo, bweyagala omulezi wo yagala naye byayagala, akwagalako swala, ne swala nayo gira ki? Gyagale. Bw'onooba ogyagadde, olwo n'oba omukkiriza owannamaddala. Ebyo abamanyi bye bayita usulul ibada, ebikolokolo oba enkondo oba emisingi egikola okwesinza Allah tabaraka wataala. Giri emeka? Giri esatu. Almahabba, yagala Allah tabaraka wataala. Walkhawfu, ate mutye, kubanga bw'aba akusunguwalidde tali si wa muzannyo. Warraja, ate beera n'essuubi gyali, manya nti bwe mbanga nakoze ekikyamu Allah tabaraka wataala nambikkako akasubi nga bwe twogera, nagenze nenkola ekikyamu kyatayagala. Mathala, wagenze n'oyenda, gwolowooza yabadde tasobola kukwatira yeeyo gye wabadde mu bwenzi, n'oba nga tokomawo, oba n'abaleka nga mweripaganye paka babasange ku makya. Kati awo wonna embeera eyo gitunuulemu, bw'omala ogambe nti mu butuufu bw'abanga yansobosezza okuyita mu mbeera eno, kitegeeza nti anjagala. Kati kanyimirire ku musingi ogwo ogw'okuba nti akyalinamu akanjagala yadde nga namusobezzaako ngende nenenye gyagira ki? Gyali. Yekyo gye tuyita arraja. Olume kubeera awo ng'ogamba nti bwe nakikoze kino yansunguwalidde, kati sirina ne we mmutandiikira. Allah tafaanana nga ffe. Mufe abantu mwe muli abantu aboogera mbu oyo tulinyumiza magombe, gyoba nti yatuukayo. Allah si waali, ye wanjawulo. Almahabba, yagala Allah tabaraka wataala. Walkhawfu, ate mutye, tomujooga, kubanga ayinza okukwatirayo ng'okyali mu bukyamu obwo, n'akukwatirira okwo kwennyini. Warraja, bw'oba ovuddeyo n'akuwonya mu bukyamu bwe wagenzeeko, beera n'essuubi ey'okukusonyiwa. Tufuna tutya okwagala Allah tabaraka wataala? Bintu ki ebituyamba
okwagala Allah tabaraka wa taala kikakataku buli muddu okwagala Allah ye mwenyini ate ayagala ebyo Allah byagira ki byayagala wayakrahu ate weetamwe ebyo byagira ki byatayagala nga bwolaba emikwano gyaffe egy'abantu bw'oba oyagala mukwano bw'oliba olina mukwano gwo mwagale ate bw'omala yagala naye byagira ki byayagala mukwano gwo ng'ayagala abaana be gwe ate abaana be tobatuusaako bubi tobatuusaako kabenje ayagala mukyala we gwe ate bw'otoddira mukyala we n'ogenda omukwana oba n'omusigula anobe olwo omukwano gujja kugira ki kufa idha ahbabtahu bwewa omwagadde muntu mukwano gwo yagala naye byagira ki byayagala ogambe nti kino ekintu haji kitakyagala haji mukyere ng'onoonyumya naye kino togeza takyagalirako ddala watakrahu ma yakrahu ate era weetamu ebyo byatagira ki byatayagala Allah mwagale oyagale ibada ze ziyakulaalikako oyagale essunna zeyeyisa ku ekitibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam weetamu ebyo byatayagala byeziyiza byonna byonna bireke tolina kyosalwa ng'olesa ebyo Allah byeyagira ki byekuziyiza wallahi teri kusalwa Allah agamba nti walladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub bw'oba oyagadde Allah tabaraka wa ta'ala kiba kitegeeza nti oli mukkiriza Allah akuwaana agamba nti n'abo abakkiriza emitima gyabwe ne gimala gitebenkera olw'okunjogerako bw'asoma Qur'ani bw'awulira nga baaziina okimanyi nga mwenyini osobola okwewa makisi engeri gy'oli gwe ku saidi yo ne Allah tabaraka wa ta'ala ekyokulabirako buli luweebakanga ne baaziina ku adhaani awo weeweerewo makisi kijja kitya bw'owulira ng'owulidde nti Allahu akbar omutima gwo ne gugamba nti zuukuka mangu omwagala we yakuyita hatha min al-iman obwo bukkiriza olw'okubanga Allah ayogeddwako n'omutima gwo gufunye kugira ki okutebenkera naye wallahi buli lw'owulira nga baaziina n'ogamba nti ate era bukedde manya nti waliyo akagira ki akabulamu katereezi tereza akantu ako okwagala Allah tabaraka wa taala nga tukumaliriza kuli wajibu eri buli mukkiriza sikyeyagalira oyagala toyagala olina okumwagala olyoka otuuka mu kwesiima yagala emirimu Allah gyayagala ibadaati zino zezimu kubikkakkanya kubituma omuntu n'okumuwa essuubi obanga obadde ofunye buzibu oba biki zikuwa essuubi n'okukkakkanya n'okukusiza mu mbeera okukuzza ewaani ewa Allah tabaraka wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava yalinga mu mbeera ye nga bafuna obuzibu bwonna bwonna kubanga abantu baafunanga ebizibu ate byasingako n'ebyafuna naye buli yafunanga ebizibu bafunye entiisa eno batuzinze abalabe batuzinzeeko bakijizibwa bati enjala erumye abasiraamu bali bubi nabbi sallallahu alaihi wasallam manyi eddagala lye yaleetanga yagamba nti qum ya bilal situka yazina fa arihna bisala embeera gye tuli mu buzibu situka obenga otukkakkanya ku mbeera eno n'essala bwe tunaaba tusadde tujja kuvaayo nga ffenna ebirowoozo bizze mu nteeko naawe kyoba okola fa ila sahibi alhammi walghammi olina ebizibu tomanyirire nti onoogitandikirawa ogenza okukola biganye akaveera kaganye gw'obadde olinamu essuubi yenna biganye bw'okomawo waka ibda'u bisala gamba nti bisimillah ayi Allah byonna biganye naye essuubi njirina mugwe ngenze kusaala lwakwagala ontebenkeze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatebenkereranga mu ssala twewale okujeemera Allah tabaraka wa ta'ala
kubanga buli lwojemera Allah tabaraka wa taala byebimu kubikuleetera okwesamba Allah okumwesamba naye nakwesamba. Mu bimu kubiraga nti okwagala okwewa Allah kukendedde israru al-abdi ala al-ma'asi. Buli lwolabanga ng'olemedde ku zambi, olina ezambi yeeyo nga lyeri lyagaana, abamu bagewaanira namu nti sekanze gwolaba mu butuufu byonna byonna byagonda, naye obwenzi buganye, obwenzi buganye. Hatha dalilu ala anna Allah la yuhibbuk. Ekiba kitegeeza nti Allah tagiraki, takwagala, kubanga oyagala omulimu gwatagiraki, gwatayagala. Buli lwolirabanga gukendedde omulimu ogwo nga tokyagwagalirako ddala, ng'onyumya bunyumya nti mu butuufu nze nali mwenzi era nsaba Allah ansonyiwe naye nabivaako, manya nti hatha min al-iman, obwebukkiriza. Israru al-abdi ala al-ma'asiya. Tufuneyoko ku bimu ku bintu ebiyinza okukuleetera okwagala Allah tabaraka wa taala mu bwangu. Mu byo mulimu adaul wajibat, ebyo Allah bye yakulaalikako kubosookera nga tonnagenda ku sunna, sookera ku ye yagira ki yakulaalikako swala 5, yakulaalikako okusiiba n'ebirala byonna byonna bye yalaalika bye boosookerako. Yakulaalikako kuyisa obulungi abakadde ababiri. Bw'omala ebyo bye yakulaalikako al-iktharu min an-nawafil, zaako ebya sunna. Buli lwolabanga nga imaani nkendeevu n'ojja okusaala, tandika okugizimba gwe kennyini ng'omuntu bw'abeera mu bizinesi ye, twalese kya bizinesi. Bwe biba bigaana osala amakubo n'olaba biki ebiganye, lwaki gundi afuna nga nzisigiraki sifuna. Ogenda okukiraba nti oli gundi ye akeera nnyo, nze ntuuka ku mulimu ssaawa 3, ye atuuka ssaawa mmeka, ssaawa 2 oba ssaawa 1, nga naawe otandika okutuuka mu ssaawa ezo. Ogenda okulaba nga bigize eki nga bituuse. Laba solution ekugjeeko okwagala Allah tabaraka wa taala. Lwaki nze simwagala? Lwaki mpulira adhaani n'empisa bubi mu matu gange? Lwaki bwe mpulira nga baaziina kimpisa bubi? Lwaki oli bwayogera ku bwenzi kimpisa bubi? Wekyekinga gwe mwennyini bw'onoobulekayo ng'obutandika okuwunyira obubi nga n'oli naye buwunyira ki obubi. N'ekirala maarifatu asmaullahi taala. Bwe bimu ku bitutuma okwagala Allah tabaraka wa taala kutegeera mannya ga Allah. Tegeera amanya ga Allah gajja kuyamba kinene, n'ebitendo bye bijja kuyamba kinene nnyo okwemanya gwani era ne gwoli kujemera yaani, oba gweganya okussa mu nkola byayagala yaani, oba ebiganye lwaki biganye, era nina kuddukira wa. Ekyokulabirako mu bimu ku bitendo bya Allah tabaraka wa taala, huwa al-ahad as-samad, ali omu yekka bwannamunigina ate yeesigamirwako. Kati bwe binaaba biganye ojja gamba nti nina okuddukira mu kifo kitya kimu eri oyo ahad, ate nga huwa samad yeesigamirwako. Sijja kugenda mu ssabo, sijja kugenda kubba, sijja kuteega bantu bwerere, nina okufuna ebya halaali. Neesigamidde kwani? Ku Allah. Lwaki mwesigamirako? Huwa al-fattahu ar-razzaq, yaggulawo ate era yagaba. Bw'aba yaggulirawo abalala, nze siri wanjawulo nnyo, sigwe mu byasinga ababi bonna Allah bye yaggulirawo. Mugambe rajana ogambe nti ai Allah, ebyange biganye. Bwe biba biganye lwa byonoono byange, waliyo abaali boonoonye okunsinga, ate era n'obagabirira awamu n'ekyo nga ate baafiira ku bujeemu. Kati nze nzize wuwo, anta al-fattahu. Lwaki nzize wuwo? Anta al-fattahu, gwaggulawo, ar-razzaq, gwe mugabirizi, al-mu'ti al-mun'im, gwawa, ate gwe awa ebyengera.
kale nina essuubi mu ggwe, essuubi yange yonna yonna sigirina walala. Almuizzu almudhil, ayi Allah gwe asukkulumya abantu ku balala ate gwe akkakkanya abantu ku balala. Kale nange nsaba kunsitula oluvannyuma lw'okuba nti ndi wa wansi. Musa alayhi salatu wassalaamu mu lugendo lwe okwekoonako awo mu kyafaayo ekyo tukijjemukaako okuyiga katono. Jjukira afuluma mu lubiri ng'ali yekka, kubanga yali afulumye kugenda kulaba mawulire gali gatya wabweru. Baategedde ekikolwa kye yakoze, mawulire gali gatya ku mabbali eyo. Aba ali eyo oli ava mu lubiri amwagala ajjo amunoonya, munnaye kiki ntambudde ebigere bino byonna byonna ndi kudduka nkunoonya buli mu kafo. Musa okimanyi nga mu lubiri lutudde olukiiko, lutudde conference parliament etudde ey'omukulu, naye ya atamiruuna bika eri kuggwe wekka. Basazeewo ne resolution eyise bagenda kutta liyaktuluuk, bagenda kutta. Fakhruj, fuluma mu kibuga muno. Olowooza Musa yalinawo omugugu gonna gonna? Yalinawo kaki? Teyalina kyansi eddayo eri kugamba nti kanziyeyo nfuneyo akamere naki. Yatandikira awo n'agenda. Bw'atuuka e Madiyana ng'amaze okunyweseza abawala bali ebisolo byabwe, kiswa situjja gimalayo kubanga si gwe musomo gwaffe, si bwe kiri, tulondamu kye twagala. Musa bw'amala okunyweseza bali adda mu kati, teyeerabira ani? Al ahdu samad almuizzu almudhil arrazaqu alfattah. Yamugamba nti rabbi, mulezi wange Allah, bima an'amta alayya, nga bw'onsaasidde n'enfuluma eri mu kyalo mu Misiri neetuuka wano e Madiyana nga teri kinkoonyeeko, neetambuza bigere paka wano e Madiyana, nenzija nga sirina kyakulya kyakunywa. Bima anzalta alayya, wano wontadde min khairin faqir, ayi Allah nkyali mwetaavu, sirina kyakulya, sirina wakusula, obudde bugenda kuziba. Min khairin faqir, ndi mwetaavu gy'oli, ndi mwavu. Yeyo okubeera nti buli kaseera bujjukira ebitendo bya Allah tabaraka wataala. Fahuwa arrazzaq, yagabirira mu kaseera ako kennyini Allah tabaraka wataala yamwanukulirawo. Laba bali be yeyambye ab'ebisolo byabwe okugenda, aba ali awo ng'omuwala amu akomawo, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Gwe ekindeese taata akuyita, ayagala kuwa mpeera olw'omulimu gw'ogize eki gw'okoze. Guno omulimu Musa yagukola mahabbatan lillah, kwagalani Allah tabaraka wataala, nasuubi gyalina, wa khawfu minhu wa raja, nakusuubira. Bwe yabigatta Allah n'amusasulamu, bajja okumusasula kumuwa empeera awamu n'ekyo nga teyegiraganye. Ono ali mugamba agenda kuwa omusaala olw'ekyo ky'ogize eki ky'otukoledde, naye nga Musa yalagaanako nabo nti njagala musaala we gute. Kalla teyakyogera, teyakikola. Kale okumanya amanya ga Allah tabaraka wataala muvubuka kijja kukuyamba. Totya mbeera gy'olimu, totunuulira taatawo nti ate ffe famire omanyi tuli baavu, okuva ku jjajja yali mwavu ne taata mwavu, nange kati ate obwavu era bunnondodde, era tugenda kubeera n'obwana bwange bugenda kubeera buki bwavu. Ani yakulimba? Fahuwa almuizz, Allah yasitula abantu. Almudhillu, yakakkanya. Almun'im, yagabirira. Arrazzaqu alfattah, ajja kuggulirawo. Omulyango ogwo gwa riziki teguggalwanga, omulyango ogwo gw'ebirungi teguggalwanga. Bw'obeera ku irimu, ng'oli kunoonya irimu, osoma biganye, toggwangamu maanyi. Fuba ayingizaawo maanyi, kola na maanyi, teekamu amaanyi go, saba Allah tabaraka wataala, ojja kuganyulwa. Oyagala toyagala ojja kutuuka ku tagetiyo. Wa huwa al-Ghaffar, bw'oba oseeredde n'okola ekikyamu Allah kyatayagala, kijjukire nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Ghaffar, musonyiyi. Ate bw'onooba ogugubye omanye nti huwa al-Muntaqim, ate era muyitirivu wa kwesasuza. Bwana batansonyiye mu kwesasuza teri yamukwatamu.
bwomala ekirala ekijja okwongera okwagala Allah tabaraka wataala attafakkur fi ni'amillah. Tunula mu byengera Allah byazaakuwa. Tosooka kutunulira mbeera eno gy'olimu, tunulira emabega gy'ovudde. Yesu wano ndi mwavu naye ku kaalo kwe nava nga bangi bensinga. Nze gwe baali banoonya buli alina akalimo ak'ebitaano akayitira nze, buli ak'olukumi ayita nze, naye kati ndi wano bampita mu mirimu gya mitwalo. Ni'amillah, jjukira ebyengera bya Allah, olabe embeera gy'akuyisizaamu mu bulwadde n'ebiki n'ebizibu byoyitamu. Mukyala wo jjukira ole yazaala nga mu nju tolinamu yadde 10 naye yali